Lye lubaga lyagala mukwasa Fino Home, that is A+. Bwe bamukwasa A+, egende emukoleko emikolo mu treating. Tusuubira akawungezi ku lunaku olwaliro bwe batabawo bikyuka tugende ku kitebe kyaffe eky'amaanyi g'abantu bannankyukakyuka bonna abadde balina ennyonta mu Honorable Muhammad Ssegirinya. Honorable Ssegirinya abadde n'ekirooto ekyokulaba nti bw'aba awonyedde ddala ng'ali strong, abadde ayagala oba oliawo olukuŋŋaana oddukuba ku kibiina kye ekya National Unity Platform ate abeebaze okuyimirirawo naye. So bwe tuva ku kitebe ajja kusulawo, bwe tunaavaawo enkeera ayolekere Parliament basiime emirimu gy'akoze n'ababaka banne bamukubeko eriiso evvannyuma. Bwe tunaava ku Parliament olekere omuzikiti gwe Wambogo bamusaalire. Bwe tunaava ku muzikiti e Wambogo tujja kwolekera butereevu mu maka ga Honorable Ssegirinya Muhammad agasangibwa e Kasangati. Bwe tunaava awo ajja okusula mu maka ge, then enkeera olw'omukaaga tumukeeze ayolekere ebijja by'abajjajja, abalekere amaka ga kitaawe e Butale Kaddugala. Awo ajja okusula, then ku Sande Honorable Muhammad Ssegirinya tumusiibule mu butongole. Era mbakakasa ti Munnayuganda yenna tukoowoola abadde ayagala Ssegirinya gwe yakolera ekirungi, Ssegirinya gwe yali asanyusizaako, tukuŋŋaanire e Kaddugala ne mu bifo bino eby'enjawulo. Ssegirinya tumuwe respect ye. Ssegirinya yasaba era bwe tunaava ku muzikiti awo tujja kumwetoloozaako mu constituency asiibule bannakawempe North constituency. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo gw'omubaka Muhammad Ssegirinya agulamuze kisa era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako.